kujayo untwale mu bidongo mpitawa kubira mukamenga neza amanyi batitegedde tugenda kusaba olunaku olwaleero kubira mukamenga neza amanyi olunaku lwa Suunabbeeni nabagamba ekintu kimu lunaku lwa kusimba Pentagoni era buli awakana mugambe Pentagoni y'ennyoko wuliriza bulungi omwana olwaleero ategese mutabani wange Bugingo taata wangamba tolekangayo sala nga tosabidde bantu feiva saba gamba akuliranye nti olina olukumi lwa Bugingo lwa Pentagoni mubuuze waali bw'aba talina mugambe genda ofe ngenda banyumiza y'abantu kamu nnaku lwe bankuba amasasi tuli mugoloka ne lijoni eddoboozi liŋŋamba kkirira wansi Bugingo liitadde amasasi gamukwata wabula ne libaane liŋŋamba nga tivaayo mutwale mu ddwaliro bwe mutuusa mu ddwaliro nga liitadde yafundidde wabula mpulira bituli byonna biri buli wamu binkulukuta amazima gali nti neetagayo olukumi lwa Peter oyo awakana kiganga ennyongo kubira mukamenga aleeza amaanyi ono aleesa olukumi lino ligula epaati mulabe kuyisa mu Katonda maaso agamba ngende eggula esigala nze sinywa sigala wabula mugambe Suunabbeeni ayiteko ewange ku Sande enkya nsobola okumusabira ebinyanyanyanya byeyongere mu maaso gamba nti aleluya kubira mukamenga aleeza amaanyi nga amagezi gazze wuuba nengera amaanyi Katonda nengera amaanyi Mukama nengera amaanyi g'ebinnyanya wabula baze bonna baavu tebasobodde zimba Pentagoni ani avumya agamba amaawo naye nga kiri bulungi bampita Bobi Brown asinga okwogeza Bugingo ne Bebe Cool Uganda soka kubira kemba ka Bebe Cool awo kuba kemba ka Bebe Cool awo sebo kankuwe namba zero soka mukubirako sirina namba ye muyanga taliimu kandewe zero musa naye nga tubaganidde muloko gwako esimu yeganye okuyingiramu eganye
onyiga wala n'onyiga saha evuddemu sirawe yange wangi mwagala yange kati kino omukazi kimwagala bya ddala kigambya eyo njirina kati oyagala yange ebindugonvu mbwowulira akalobozoloza kabala kato kale ono agambye mbusuna doni amuwe ya Fibi sebe ogirina oyagala ya Titi eyaso Vitabi kato oyagala ya Vitabi n'onomanya ensonga lwaki takyakola ennaku zino tojja kuddamu gyagala oyagala ya DJ Rita wandiika 0757 oliya kino kiŋŋambye eyonga yanguwa kati sogole eyonga yanguwa yo asiira ekyolabulako abasajja baali bagiddewo akantu kano Sunday Mega Drive wangu Sunday Mega Drive mukyajulira nga luli ekyawama munange kirira yali eddala kalindoza n'enamba ne basutagiwaayo oyagala namba ya mukazi 0 7 5 giteekako mwagala ya Sunday Mega Drive kati ekituufu mwagala ki mwagala yani oyagala namba ya Kamoga oyagala namba ya Kamoga wangi yange munange akantu kokulyetegamu enamba nkoma ku 75 yekukaanya omutuufu ako obanga twali ogenda mulumba abeera Makindi kyamunoonyerezaako namba abeera Makindi abeeka mitwera nnyo nfuuwe tugenda wanyika kutuneetomwe kale suneteredde munange mulirayaye wangi oyagala yange eyange ngimanyi 0772 wangi yange ani yakoze ku wankaaki yawa n'agiggule tugenda kukola mu kugoba esibo kiri twabagambye tuzina leero okunya kwa ddi omwiriri webale kujja eyakoze ku wankaaki yawa Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina wano ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery. Little Bird School Mixed Day and Boarding School lisangibwa Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo we kitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo azonga obawaddeyo byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi bayina emisomo egy'enjawulo nga kwotadde ne computer lessons eri omwana okuvira ddala ku muto paka ku mwana owa P7
ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa kompyuta. Essomero baliyita Little Bird School, liri mixed day and boarding, lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando, ekyalo bakiyita Nsombi. Bannayuganda nyongera obbakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu. Kasita oba ng'olina poloti yo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola, kugeza ngaffe abaleko construction company, okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tulina abakugu bonna, abakubi ba pulaani, abakubi ba structural drawings, electrical, mechanical ebya welding, painting, n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba.